Antene za Kristo njagala okwebaza Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde, obulokozi bwe yatugulira n'omusaayi gwe, wamu ate era n'omusiima ku lw'obulamu bwo, famire yo n'emirimu egy'emikono gyo. Omanya nga bulijjo Mazima Kenneth, ngera olunaku olwaleero njagala tutunuulire ku kye tuyita obulamu obuli wansi wa Kristo bwe bufaanana. Obulamu obuli wansi wa Kristo bufaanana butya? Ensonga eno nkulu nnyo nnyini ddala, byakubeera nga tugifiirako nnyo oba nga tugyekkaanyiza ddala mu kubanga gwe nange tubako ebyokuyiga nga tubijja ku abo abatusooka okutambula ne Mukama waffe Yesu Kristo, nga tutunuulira ebyo bye tuyita ebyawandiikibwa. Ku mulundi guli twatunuulira ku nsonga eya Pawulo okubanga yayita abakadde ab'ekkanisa eya Efeso omusinsikana Emireeto era n'ayogera nabo ebintu eby'enjawulo. So mu kitundu kyaffe ekyokuna mu ssuula eno eyabiri twagala tutunuulire ennyiriri nga 6 tuzekkaanye bulungi tutegeere amakulu agali emabega waazo, nga tweyongereyo ddala okuba nga twekkaanyiza ddala ebyo Pawulo byagenda ddala maaso n'okunyweza wamu n'okujjukanya abakadde ab'ekkanisa eya Efeso nti mu bingi byayogera nabo nga bwe twalaba yabalaga engeri gyali mu masekkati gaabwe kuviira ddala ku lunaku luli olwasooka bwe yagenda maaso n'okubeera nga aweereza mu bwetoowaze oba mu buwombeefu, ku maziga amangi, kugezesebwa okungi okwajja gy'ali, ne tukizuula nga bwe twalaba nti oyo yenna anaaba omuweereza omulungi owa Mukama waffe Yesu Kristo, kimugwanidde omuntu oyo okusooka okweraba ng'omuddu wa Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo eyeerabye ng'omuddu eyawaanyisa obulamu bwe n'abuwa Kristo Yesu, ye muntu agenda okuyaayaana kubeera nga abeera omuweereza omulungi owa Kristo Yesu. Pawulo yalaga nga bw'atalina kyonna kyamanya nga kyali kyakugasa ekkanisa mu Efeso n'ebitundu ebirala bwe yakyesigaliza, wabula bwe yasomesa ensonga y'emu mu lukale ne mu mayumba ag'abantu, ng'agenda amaaso n'okujulira eri Abayudaaya ne bannamawanga ku nsonga ey'okwenenya kudda eri Katonda n'okukkiriza n'okuteeka obwesige Kristo Yesu. Awo nno we njagala tutandikire mu lunyiriri olwa 22 paka olunyiriri olwa 27, twekkaanyiza ddala ebintu bingi nnyo toko ate byagenda maaso n'okubeera nga anywereza ddala n'okuteekako omulaka. So byonna ebyogerwa bino gwe nange tugwande kubanga tujjukira nti bino byogerwa naye nga waliwo abaali bagenda maaso n'okuwuliriza. Abaali bagenda maaso n'okuwuliriza si balala wabula be bakulembeze abo abaali ab'ekkanisa eya Efeso. Ayogera mu lwa 22 ng'agamba, kaakano mulabe nga ngenda e Yerusalemi nnumirizibwa mu mwoyo gwange nga simanyidde ddala biki binantuukako eyo, nti wano gwe nange tusobola okulaba ku kye tuyita ekikula eky'omugoberezi owa nnamaddala owa Kristo Yesu. Pawulo yali mwetegefu okugoberera Kristo yonna gy'ali asazeewo okubeera ng'amutwala. Pawulo bwe yali ng'ali wansi owa kuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu, agamba nti oba okulumizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu, Bayibuli etulaga nti yalina okugenda e Yerusalemi, naye ebyo byali agenda osinsikana Yerusalemi byali tebimubikkuliddwa, naye nga okubeera nga waliwo okuwalulwa kwe yawulira munda mu ye, ng'okuwalulwa okwo kwali kwa kubeera nga yali agwanidde ogenda e Yerusalemi. So Katonda yamumanyisa biki byali bigenda mutuukako, kubanga era ekyo kiddayo eri gwe nange ti weewaawo ekyokumanya bigenda otutuukako si kikulu, naye ekikulu kwe kugonda kwaffe, ekikulu kwe kuba n'obulamu bwaffe nga bukakkanira wansi w'obukulembeze n'obukulu obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'obimanya okola otya? Ensonga enkulu wano yakugonda kukola kwagala kwa Katonda. Bwe twogera ku kye tuyita omugoberezi omutuufu wa Kristo bw'alabika, amakulu ge byonna galabisibwa okuva mu nnyimba, era olumu kweza ennyimba lwe luyimba olw'okwesiga n'okugondera Mukama waffe olugamba nti kyonna ky'agamba tunaakikola, yonna gy'anaatuma tunaagenda, obwatali kutya wabula okwesiga n'okugondera. Yoyo Pawulo. Abamu balina endowooza egamba nti Pawulo mu ngeri emu oba endala yali adduka okuva mu Asiya olw'okweganyizibwa okw'amaanyi okwali eyo, naye kikulu nnyo gwe nange okuba nga tutegeera ensonga ya Pawulo obutaagala kudda mu Asiya teyali yakutya kweganyizibwa
kubanga yo gye yali agenda e Yerusalemi embeera eyali emulindiridde yali y'amaanyi nnyo okusinga n'ebyo byalaba mu Asiya. Olwabiri mu esatu lulaga kujjako nti Omwoyo Omutukuvu ajulira nti mu buli bibuga byonna ng'agamba nti enjegere n'emitawaana bye binindiridde. Pawulo alaga nti ebbanga ddene yagendanga maaso n'okujjukizibwa nti emitawaana gye gyali gimulindiridde n'enjegere. Obujulizi obw'Omwoyo Omutukuvu wano bw'ayogerako tebulina ngeri yonna yabukontana n'ebigambo ebyamugambibwa Mukama waffe Yesu Kristo ku lunaku luli lwe yasookera ddala okuba nga amulabikira bwe yamugamba mu Bikolwa by'Abatume 9:16 naakulaga engeri gy'onaabonaabona ebintu bingi nnyo ku lw'erinnya lyange. Naakulaga engeri gy'onaabonaabona ebintu bingi nnyo ku lw'erinnya lyange. Yeyo ensonga Pawulo gy'azimbirako ng'alaga mu ngeri emu oba endala nti bino bye byali bigenda maaso n'okuba nga bijulirwa gy'ali. Enjegere n'okuyiganyizibwa okw'amaanyi kwali kumulindiridde okuva mu bibuga eby'enjawulo. Era ebimu ku ebyo ebyali bigenze maaso n'okuba nga bijulirwa gy'ali, Omwoyo Omutukuvu abikakasiza ddala okuyita mu bunabbi bwe yawa omwami ayitibwa Agabo. Bw'oba osomye ekitabo eky'Ebikolwa eby'Abatume essuula eya 21 olw'ekumi n'olw'ekkumi n'olumu, Bayibuli etugamba bwe twalwayo ennaku nnyingi waliwo omu ku bannabbi yali ayitibwa Agabo eyajja okuva e Buyudaaya. Bwe yajja gye tuli n'akwata omusipi gwa Pawulo n'asiba emikono gye n'amagulu n'agamba bw'ati Omwoyo Omutukuvu bw'ayogera nti bwe bati Abayudaaya e Yerusalemi bwe bajja okusiba omusajja nannyini musipi guno era banaamuwaayo mu mikono egy'abannagwanga. Basebo ne bannyabo tewaliwo kipya kye tulaba. Bino byonna byali bigenda maaso n'okubeera nga binywereza ddala ensonga ebyebyo ebyali birindiridde Pawulo. Kati gwe nange wano tusobola okutegeera ebimu ku ebyo ebyali bimulindiridde kubanga mu nsomesa ya Bayibuli waliwo kye tuyita akakisa ak'omusomi. Kye tuyita akakisa k'omusomi mu Luzungu kye tuyita the reader's privileged position, nti omusomi w'ebyawandiikibwa mu kuba nti bibeera byamala okuwandiikibwa ye alina obusobozi obulaba emboozi gy'egwera ate nga aginyumya, oba oyo agenda okubeera nga ayita mu bintu eby'enjawulo nga tannaba kubanga akola ki alaba ebintu ebyo. So kye tulina waneeno ekikulu nti ffe tusobola okulaba mu ssuula eya 21 Agabo ng'anywereza ddala, naye ate mu ssuula eya 2 Pawulo teyaweebwa busobozi bumanya, newankubadde mu maaso eyo yatandika okubeera nga aweebwako ekifaananyi eky'ebyo ebyali bimulindiridde. Mu ssuula ey'omwenda Mukama waffe teyamugamba kino oba kiri, wabula omugamba nti mitawaana gyali gimulindiridde era emirala yagirabanga egy'enjawulo kuva gye tuvudde nga agigwamu ng'agisinsikana wano ne wali. Naye eno ekitabo gye kiggweera ate atandikibwa okuba nga agambibwa nti byonna byali amaze okuba nga alaba ebiseera ebirala ebiwanvuko byali bikyali, yali ntandikwa butandikwa, wabula bingi byali bikyamulindiridde. So mu byawandiikibwa tulaba ebifo eby'enjawulo ng'Omwoyo Omutukuvu ayogerwako mu mbeera ey'okwogera. Waliwo abantu abagamba nti Omwoyo Omutukuvu alinganga maanyi bwanyi, naye Bayibuli etulaga Omwoyo Omutukuvu muntu era ayogerera ddala. Mu ssuula ey'omunana olw'abiri-mu-mwenda mu Bikolwa by'Abatume ayogera eri Filipo ng'amugamba weegatte ku kigaali. Mu ssuula ey'ekkumi-n'essatu mu Bikolwa by'Abatume olw'okubiri ayogera mu kkanisa eyali ekuŋŋaanira mu Antiokiya njawulireko Balunabba ne Sawulo olw'omulimu gwe mbayitidde okukola. So Omwoyo Omutukuvu muntu era Omwoyo Omutukuvu ali omu kwabo abakola obusatu kye tuyita Katonda. So kikulu nnyo okuba nga tutegeera okubonaabona kwe tulaba mu bulamu buno obw'abatume kwali tekukoma ku
ku batume bokka. Kubonaabona kwe tulaba mu bulamu obw'abatume kusaasaanira era kugendera ddala ne mu bulamu bwonna obw'abakristaayo. Teri n'omu ku ffe alina okusuubira nti bwe tusoma ebintu nga bino ebyogerwa ku Pawulo nti byali bimulindiridde, nti ffe kaakano abali obisomako tetulina kusuubira mbeera yonna yakunyigirizibwa. Tuyinza obutayita mu mbeera y'emu Pawulo gye yayitamu ne banneebe, naye naffe ng'abakristaayo tugwanira okutegeera nti no ebibonyobonyo by'abatuukirivu bingi nga Bayibuli bwetulaga. Ebikola by'Abatume 14:22 Pawulo bwe yali ayogera yagenda maaso n'okulaga nti abakristaayo baali bagwanira okuba nga bagenda maaso n'okunywezebwa ng'era bagumizibwa, nti ffe ffenna tugwanidde okuyita mu kubonaabona kungi nnyo nga tetunayingira bwakabaka. Ate bwe yali awandiika Abassalonika yabagamba mwe mwategeerera ddala bulungi nti ebyatutuukako era nammwe ebyali byakola ki byabatuukako. Bassalonika 3:3 paka 3. Olunya olwokuna ayogera nga agamba, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself. Paul agamba nti tewaliwo ku bino byonna byeyogerako si birala okubonaabona ebibonyobonyo ebyali bimulindiridde. Alagira ddala nti talina kimu ku byo kyali atidde. Jjukira twagambye tutunuulira ku nsonga ey'obulamu obuteereddwa wansi w'obukulembeze bwa Kristo, oba obulamu obukakkanyiziddwa wansi wa Kristo Yesu. Obulamu obukakkanyiziddwa wansi wa Kristo Yesu bwe bulamu obw'omuntu akkiriza okubeera nga ekitiibwa ekya Kristo Yesu kirabisibwa mu bulamu bwe, neeyisa ye, kubonaabona n'ebisigadde. Nti Pawulo nga bwe tujjukira obulungi bwe twalaba essomo liri eryasembayo ku mulundi guli, twalaba nti nno oyo yenna anaabeera omuweereza omulungi wa Kristo Yesu alina sooka kweraba ng'omuddu wa Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga lwaki okwanukula okwa Pawulo wano newankubadde yali tamanyi biki byali bimulindiridde e Yerusalemu, Pawulo ayanukula mu nnyanukula eragira ddala nti yali muddu owannamaddala owa Mukama waffe Yesu Kristo eyakulembeza obuvunaanyizibwa bwali bumuweereddwa mu maaso g'obulamu. Mu ekyo kye tutegeeza nti obulamu bwe bwali kikulu, naye ate obulamu bwe tebwali kikulu nnyo okusinga obuvunaanyizibwa obwali bumuweereddwa. Oyo gwe tuyita bond servant oba gwe tuyita omuntu atadde obulamu bwe wansi wa bukulembeze bwa Kristo, nti tannyonnyolwa bulamu bwe, annyonnyolwa buvunaanyizibwa obumuweereddwa. Kyava agamba nti tewaliwo ku ebyo byonna ebyo byali tamanyi ebyali bigenda omutuukako ebyali bisobola okuba nga bimuyigula ettama, kubanga ayogera nga agamba nti nze sibala bulamu bwange okuba nga bwaki bwa muwendo. Ye musajja ono bwe twogerako ate tujjukire bulungi nti Mukama waffe kuyita mu kusomesa kwe yatulaga tunula mu Luka 14:26 agamba nti oyo yenna agamba nti anaabeera omugoberezi we agwanidde okukyawa taata we, agwanidde okukyawa kitaawe, agwanidde okulekayo okukyawa mukadde we omukyala, baganda be abalenzi oba ab'obuwala, naye n'obulamu bwe bwennyini ebyo atasobola kubanga abikola tagwanidde kugoberera Mukama waffe Yesu Kristo. Kye tulaba wano era kye tugwanidde okubeera nga tutegeerera ddala kye kino wammanga nti Pawulo yali mwetegefu nnyo okuba nti obulamu bwe bukomezebwa ku lw'omulimo ogwali gumuweereddwa. Era bw'aba ayogera mu Bafiripi owatali kubanga addiriza ekyo kyali ategeeza mu Bafiripi essuula esookera ddala olunyiriri olwabiri ng'agamba nti ye yali asuubira nnyo era ng'alina essuubi nti teyali wa kuswazibwa, naye nga alina obuvumu obujjudde ebbanga lyonna okubeera nga aweesa Kristo mu mubiri gwe oba ku lw'obulamu oba olw'okufa. Era n'agamba nti eri ye okuba omulamu kitegeeza Kristo, okuba nga mufu twali kufunamu. Era n'agamba nti ye mu kubeerawo kwe nga mulamu kitegeeza kukola mulimo bulungi, naye agamba naye ekyo kyennonda sikimanyidde ddala. So yoyo omwami gwe tuli okwogerako n'ekifaananyi kye tugwande okuba nga tufuna nti bwe tugamba nti Mukama waffe Yesu Kristo tumugoberera, si kyangu bwangu kwogera nti tetulina kuba nga twanguyirwa bwanguyizi kwogera nti nze ndi mugoberezi wa Mukama waffe
Yesu Kristo. Kino kijja n'obuvunaanyizibwa, mulimu okwerekereza, mulimu amakubo agamu gwe nange gwe tugwanidde okubeera nga tukola ki, nga tugeewala ku lw'okugulumiza Mukama waffe Yesu Kristo. Okwenenya amasanyu ag'ensi, okwenenya ebinyumo eby'ensi eno, okwenenya engeri n'enjogera n'ebintu ebirala nga tebiweesa Kristo, ate era n'okuba abavumu, okuyimirira maaso gwa buli muntu yenna nga tetwawudde ddala kiri aliko ne tulangira eri bo nti obulokozi buli mu Kristo Yesu yekka, tebuli mu muntu mulala, obula buli mu Mukama waffe Yesu Kristo. So Pawulo y'omu ku basajja be tumanyidde ddala mu byawandiikibwa abaali abeetegefu nnyo okubanga obulamu bwabwe baali basobola obuteeka mu matiga oba babuteeka mu matiga ku lw'omulimu gwa Mukama waffe Yesu Kristo. So bw'oli agamba nti nze sibala bulamu bwange kuba nga bwa muwendo, mukwano ebyo byonna ate binyumira ddala bulungi muzimu ku nnyimba, era nga ezimu ku ezo ennyimba tusobola otunula oluyimba lwe tuyita nti all I have is Christ, gwe nina yekka ye Kristo, ng'era ebigambo ebiri mu olwo oluyimba binywereza ddala ensonga. Ebigambo ebigamba now Lord I would be yours alone, kaakano Mukama n'abawo gwe wekka, and live so all might see, mbeere nga ntambula bonna basobole okulaba. The strength to follow your commands could never come from me, nti amaanyi okukola, amaanyi ag'okugoberera ebiragiro byo tegasobola kuva eri nze. Oh Father, use my ransomed life in any way you choose, nti kitange kozesa obulamu bwange obwagulwa mu ngeri yonna gy'oyagala, and let my song forever be my only boost is you, era leka oluyimba lwange emirembe n'emirembe lubeere nti neenyumiriza mu ggwe. So kyekyo kye tuli okwogerako mukadde wange, gwe naawuliriza, mukwano gwange gwe naawuliriza, nti omuntu nga obulamu bwe bukakanyiziddwa wansi wa Mukama waffe Yesu Kristo, byebyo ebigambo byebyo bye tuwulidde mu luyimba ebinnyonnyola obulamu bwe. Omuntu oyo okumanya nti wa Kristo yekka, atambula bonna balabe, era obusobozi okukola Katonda kyamuyitidde okuba nga akola tebuli mu ye ne buva eri Katonda, era n'okubanga ategeera nti bw'aba yagulibwa ku lwa muwendo, obulamu obwo si bubwe naye bw'oyo eyamugula, y'ensonga lwaki ye muddu wa Kristo Yesu, era kyayagala emirembe n'emirembe kwe kugamba nti ye yenyumiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Byebyo bye tusobola okuba nga tulingiza mu bulamu obwa Pawulo, era bino ng'abyogera kyolina otegeera waliwo abaali bagudde amatu nga bagenda mu maaso n'obiwuliriza, era w'otudde awo wenjagala obeere nga okuba torch oba okuba ekifaananyi nti bino byogerwa, naye waliwo abantu enkumuliitu abaali abakadde b'ekkanisa mu Efeso abaali bawulira bino byali ayogera, era n'agamba nti singa nsobola okumaliriza olugendo, singa nsobola okumaliriza omulimu omulimu ogwampeebwa n'obuweereza bwe nafuna okuva eri Mukama waffe Yesu Kristo. So mukwano, ebintu ebikulu wano nabyo ebyokuba nga tusaako omulaka nti Pawulo obulamu bwe bukulu nnyo okuba nga tubujjukira. Bwe yayita n'abasinsikana Kristo ayogera mu Timoseewo ekisooka essuula esooka olw'ekumini-esatu n'ekumini-ennya nga bwe yali omuvumi, nga bwe yali omuyigganya, nga bwe yali omuwakanyi, naye alaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yamusaasira kwa byonna byakola, bikola mu butamanya. Era kye tusobola okuba nga tugamba nti Pawulo okuva ddala mu ntandikwa ey'obuweereza bwe yagenda mu maaso n'okwebaza n'okusiima nti ekyali kimuweereddwa okuba nga yali muweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo gwali mukisa gw'amaanyi, kyali kirabo ky'amaanyi kubanga bw'ajjukira ku bulamu bwe bwe yali nga alabira ddala nti okubonaabonako ku lwa Kristo kyali nsonga eyali erina kubeera nga ye mu ngeri emu endala agamba nti yakunyigiriza bulamu bwe ne yakirabanga mukisa okubonaabona ku lw'enjiri ya Kristo gye yasooka n'agenda maaso n'okuyiganya. Era tulabira ddala nti omwami ono obulamu bwe bwali bulamu obutukuvu obwali buteekeddwa wansi wa Kristo Yesu, kubanga yategeera ddala nti Kristo yamulabikira ku lw'ekigendererwa ekyali ekikulu, ng'ekigendererwa ekyo kyali kyagenda maaso n'okujulira omulimu Kristo Yesu gwe yali akoze, okuyita abantu okuva mu Bayudaaya, okuyita abantu okuva mu bannamawanga, okubanga
bakkiriza oba nga bagabana mulimu ogwo Kristo Yesu gwe yakola. Bikolwa by'abatume 2:16 ne Tito 1:3 enywereza ddala ebintu. So agamba nti yali ayaayaana okumaliriza omulimu ogwali gumwereddwa mu ssanyu. Muganda wange ekyogwenda otega nti Pawulo yali yeeweerayo ddala okubeera nga adduka olugendo olwo olwali luteekeddwa mu maaso ge. Bebulaniya 12 lusooka lutulagira ddala nti twetooloddwa obujulizi obw'abantu bangi nnyo, ekiro eky'abajulizi bangi nnyo, era nga kitugwanidde okubeera nga tuwummuza mabbali ekibi ekyo kyonna ekisobola otutangira okudduka olugendo luteekeddwa mu maaso gaffe. Bakolinso 1:24 Pawulo agamba nti kigwanidde okutegereka nti abantu bonna badduka ne bonna tebawangula, wabula oyo awangula y'oyo adduka ng'agobera ebiragiro ebyo biweereddwa eri abaddusi bonna. Kati kyetutegeerera ddala n'ekikulu ky'ekyokuba nti omwami ono yali amaliridde okubeera nga adduka olugendo luno mu ngeri eyo mu ngeri ey'obwesigwa. Engeri ey'obwesigwa etegeeza kubeera nga mu masekkati ga kino ne kino ekiyinza okuba nga kikutangira osigala okola ekyo ky'ogwanidde okuba nga okola, owatali kuzikiza, owatali kukomya, wabula okugenda mu maaso. So kye tusobola okugamba nti bo abatusooka otambula ne Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe baali baweereddwa ekkatala ery'okumaliriza ery'okukola, naffe abakristaayo ffenna ab'enjawulo tulina ekkatala erituweereddwa. Leero weetuli enkya tujja kuba tetuliwo, naye ekkatala eryo erituweereddwa, omulimu ogutuweereddwa, obuvunaanyizibwa obutuweereddwa, tulina kubeera nga tubukola mu ngeri ey'amazima, mu ngeri ey'obwesigwa, mu ngeri egulumiza Mukama waffe Yesu Kristo, tulyoke tusobole okuba nga tumaliriza mu kitiibwa. Kubanga okumaliriza kusobola okulabikira mu ngeri za mirundi ebiri. Waliwo okumaliriza mu nsonyi, waliwo n'okumaliriza mu kitiibwa. Naye Pawulo yali atunuulya okumaliriza mu kitiibwa, era omuntu amaliriza mu kitiibwa ebigambo bye birabikanga bino wammanga. Bw'osoma Timoseewo 2:7 Pawulo walaga nti nzirusa olugendo, nkuumye okukkiriza, era n'alagira ddala nti ekyali kimulindiridde y'engule ey'obutuukirivu eyali egenda okuba ng'ekola ki, emuweebwa ku lunaku olwo Mukama waffe Yesu Kristo. Ffenna nga bwe tuli wano twandyagadde okuwulya ebigambo nga biva Mukama waffe Yesu Kristo nti weebale gwe omukozi wange omwesigwa. N'ebigambo ebyo ssebo ne nnyabo si byakugambibwa buli muntu yenna. Ebigambo ebyo byagambibwa bantu abo bensobola okugamba nti bajja kuba nkumulitu naye ng'ate batono kwabo abatajja biwulira. Abantu abanaabiwulira balina okubeera nga batambulira ddala mu ngeri eri ematiriza ddala, era Mukama waffe Yesu tajja kubanga ebigambo ebyo abyogera eri buli muntu yenna, wabula abo abakoze ebyo nga bwe yabirambika okubeera nga babikola, nga esinga okuba nga kyewuunyisa nti yatuwa obusobozi ate era y'omu yatwebaza. So bwe bukulu obuli ku Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo agamba nti okutuukiriza obuweereza buno obumpeereddwa, oba omulimu guno ogumpeereddwa, nti bw'ajjukira omuntu eyamuwa obuweereza buno. Pawulo obwesigwa bwe obw'obuweereza n'okuba nti yabutwalira ddala nga ensonga enkulu nnyo, ebyo byonna byali byesigamye ku kitiibwa kye yassamu oyo eyali amwadde obuweereza. Nti ekitiibwa kye yassamu oyo eyali amwadde obuweereza kye kirabisibwa mu ngeri gy'akwatamu obuvunaanyizibwa obwali bumuweereddwa. Omu ku bawandiisi ab'ekyasa ekyo-17 ayitibwa Matthew Henry yawandiika ku kisa ekyo Pawulo kye yali ku njiri y'ekisa Pawulo eyali emuweereddwa okujulira, ng'agamba nti enjiri ey'ekisa ke kabonero ak'obulungi bwa Katonda eri ffe era engeri y'omulimu gwe mu ffe. Tulokoka lwa kisa kuyita mu kukkiriza. So enjiri ya Pawulo yali njiri ya kisa. Ekisa ekyo kisonga ku bulungi bwa Katonda eri ffe ne ku ngeri ya Katonda ey'omulimu gwe mulungi, nti n'okutambula kwa Pawulo mu buweereza teyeesigama ku kintu kirala, yeesigama ku kisa kya Katonda. Bakolinso 15:10 Pawulo agamba ndi kikyendi olw'ekisa kya Katonda, era nakola nnyo okusinga bonna, naye ate sinze wabula ekisa kya Katonda ekyakolera mu nze. Ensonga y'emu gy'anyweza mu Bakolinso 2:12 olw'omwenda n'olw'ekkumi
bwe yalagira ddala mu maaso nti no ekisa kya Katonda kyeraga nnyo mu bunafu bwani bwa Pawulo. So bassebo ne bannyabo, ebintu ebyo bikulu. Tetulina ngeri yonna gyetusobola tuukirizaamu ekyo Katonda kyatuyitidde okuba nga tukola nga tetwesigamye ku kisa kye, tetwesigamye ku maanyi ge, kubanga ku nkomero ya byonna ekitiibwa n'ettendo kyakuweebwa Mukama waffe Yesu Kristo, si ffe wabula ye mwene. Olwabiri mu 5 lulaga nti kaakano mmanyidde ddala teri n'omu ku mmwe bengenze n'okuba nga ntambulamu nangirya enjiri y'obwakabaka anaddamu okuba nga alaba ku feesi yange. So wano bye twagala okuba nga nabyo tutegeerera ddala nti newankubadde mu lunyiriri olw'abiri teyategeezebwa biki byali bigenda kuba nga bimutuukako, n'ate mu lunyiriri olw'25 ayogera ku lw'Omwoyo Omutukuvu nti yali amanyidde ddala guno we gwali omulundi gwe ogwali gusemberayo ddala okuba nga abantu bano baali bakuddamu kuba nga bamulaba. Ekikulu ekyokuyiga wano kye tutagwande kubanga twerabira nti buli abaweereza bonna Katonda baagabye mu mirembe egy'enjawulo tiyabagaba mirembe egy'enjawulo okusigala mu egyo emirembe, yabagaba mirembe egy'enjawulo okuweereza mu kadde akagere oba mu myaka egyo gye yabagerera, ng'era emyaka egyo bwe gyaggwaako, bwe gyagituse ku nkomero yagyo, abantu abo Katonda yennyini abeegirawo ne babeera nga tetuddamu kuba nga tubalaba nti bano tebaali bakuddamu kulaba Pawulo. Kyokulabirako ekyangu nti leero Mukama akkiriza abamu ku ffe okuba nga tubuulira enjiri eno, naye naffe kye tuba tulina okuba nga tutegeera tulina obudde obutuweereddwa, era ekiseera bwe kituuka terinamu ku ffe asobola kuba nga akola ki, asigala. So ekyokuyiga wano kyekyokuba nti gwe yenna oba oli maama ng'oli mukuza wa mwana, twala obuvunaanyizibwa bwo mu ngeri entuufu, oba oli taata twala obuvunaanyizibwa bwo mu ngeri entuufu, oba oli musawo twala obuvunaanyizibwa bwo mu ngeri enkulu, oba oli mubazzi twala obuvunaanyizibwa bwo mu ngeri enkulu ng'ogulumiza Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba oli mubuulizi buulira ddala ate era kakasa nti amazima ga Katonda ogasomeseza ddala nga bwe gaweereddwa mu byawandiikibwa, kubanga akadde kagenda tuuka nga tokyasobola kukola mulimu ogwo. So tolina kubeera nga omala ebiseera ng'omuntu akyayina ng'alina obudde obungi nnyo. Ekikulu kiri nti eyatuwa ebbanga eggere yalimanyi, ffe ebbanga eryo tetulimanyi. Kati gweoba tomanyi bbanga eryo kiba kitegeeza nti olina kukola ng'enkyagenda. Naye leero tulina okwewummuza kwa maanyi nnyo, tulina embeera ey'okwonoona obudde y'amaanyi nnyo, naye Pawulo alaga nti enjiri eno gyali agenda amaaso n'okulira obwakabaka bwa Katonda etegeeza nti abantu Katonda abakoola okujja wansi w'obukulembeze bwe oba obw'obufuuzi bwe, abantu abo bali tebali si bakuddamu kuba nga bamulaba. So ne kino kyali kyakubateekateeka ti nabo nga bakola omulimu gwabwe, abo be baali bagenda okuba nga babuulira oba nga bateekateeka, nabo mu kubanga baali bakuweereza mu bo baali bakubeera nga nabo beeweerayo ddala, kubanga nabo akadde kaabwe mu maaso eyo kaali kakubanga katuuka ku nkomerero yaako okubeera nga nabo bagibwawo. So mu mirembe egy'enjawulo Katonda atuwa abaweereza ab'enjawulo mu kanisa, n'abaweereza abo amala n'akola ki, n'abajjawo, n'abalala ne bajja nabo n'akola ki, n'abajjawo. So ensonga lwaki kye twatandiseeko emabega era kikoma wano nti bw'otambula obulungi olugendo luno ojja lumaliriza mu kitiibwa, ate bw'olutambula obubi ojja lumaliriza mu ki, mu nsonyi, era olina okuyimirira amaaso gaani ga Mukama waffe Yesu Kristo. Olwabirimu 6 Bibiri tugamba, therefore I testify this day that I am innocent of the blood of all of you. N'olw'ensonga eyo nkakasa era njulya eri mmwe olunaku olwaleero tisirina kyakunenyezebwa ku musaayi gwa muntu yenna ku mmwe. Ekitegeeza nti by'alina okukola yabikola, nti ensonga y'emu Pawulo gy'agamba Abayudaaya mu Kolinto yeeyo y'emu gy'agamba bannamawanga ne Abayudaaya bano abaali aba Efeso. Jjukira bulungi bw'oba ojjukira mu Bikola by'Abatume 18:5 paka 6 ekyatuukawo eyo. So ne wano addamu ensonga y'emu nti ye talina kyali agenda maaso n'okuba nga akola ki, addiriza. So ssebo ne nnyabo, ebikulu eby'okuba nga tuyiga wano bingi nnyo nnyini ddala.
bingi nnyo nnyini ddala nti Pawulo teyali kalabalaba eyeebakira ku mulimo, yali kalabalaba omwesigwa. Ebyo byali bigwanira okuba nga birangirirwa, yabirangirira. Jjukira bulungi Bayibuli enyweza etya mu Ezekieri sura ya 33 olusooka paka olw'omukaaga nti kalabalaba omulungi y'oyo alaba ekitala nga kigenda kujja n'afuuwa ekkondeere okulabula abantu. Kalabalaba oyo omulungi bw'afuuwa ekkondeere abantu ne bagaana okubeera nga baanukula eri eddoboozi ery'ekkondeere okudduka ne bazikirira nti bakuzikirira mu bibi byabwe era n'omusaayi gwabwe gunaabeera ku bo. Naye kalabalaba alengera ekitala nga kijja n'atafuuwa kkondeere bantu kubanga badduka, abantu abo bafa banaafiira mu bibi byabwe naye ate omusaayi gwabwe gunaaba ku bo. Ekitegeeza ki? Kalabalaba yenna oba omuweereza yenna ogwanidde okubeera ng'okola omulimu gwo mu bujjuvu bwagwo, kubeera nga ensonga ozittaanyiza ddala bulungi. Era kino kiddayo eri abantu ffenna nti tuyitiddwa mu ngeri eyaki ey'enjawulo nti ne baba maama kuza omwana wo mu ngeri tuufu, oba taata kola obuvunaanyizibwa bwo mu ngeri entuufu. Bino bikomawo eri ffenna. Bw'oba ng'oli mukuumi kuumira ddala bulungi. Bw'obeera ng'oli mwana gondera bakadde bo. Bw'obeera nga oli mukulembeze kulembera bulungi. Bw'oba oli musomesa someseza ddala bulungi. Bw'oba oweereddwa ekirabo eky'okugaba gaba. So byo Bayibuli byekola ki? Byegenda maaso n'okunyweza. 2:7 kyava agenda maaso n'agamba nti tisiinaayo kyonna. Pawulo agenda maaso n'alaga nti ku nsonga ey'okuteesa kwa Katonda talina ngeri yonna we yagikweka abantu bano. Okuteesa kwa Katonda konna yakulangirira eri bo. So 26 ennyonnyolwa 27 ebyayogerwa mu 26 byayogerwa nga ebyayogerwa olw'ebyo bye tulaba mu 27. Ekitegeeza kye baali bagwanira okumanya kyali kibaweereddwa. Pawulo talina kye yagattako ku kuteesa kwa Katonda, talina kye yatoola ku kuteesa kwa Katonda, wabula yakiwaayo nga bwe kyali kimuweereddwa. Ffenna tugambibwa bwe tutyo nti omukadde n'omulungi ow'ekkanisa Tito 1:9 tugamba agwanidde okunyweza ekigambo ekyo ekyesigwa nga bwe kisomeseddwa, agende mu maaso n'okisomesa mu mazima gaakyo n'okuzzaamu amaanyi wamu n'okubeera nga akangavula oba anenya abo abagenda maaso n'okuba nga baleeta embeera ey'okukuntana. Kyetulaba kye kimu Bakolinso 1 olusooka paka olwokusatu. Omuweereza omwesigwa yaliwa? Y'oyo agenda maaso n'okuuma ebyama ebya mukama we mu bwesigwa. So Pawulo tulaba okuddiŋŋana okw'obwesigwa bwe obw'olunyiriri olwabiri nga ate obwesigwa obwo buddamu okulabikira mu lunyiriri olw'27. Jjukira olunaku olwaleero tulina abaweereza bangi nnyo nnyini ddala abatalina bwesigwa eri ebyo ebituweereddwa mu byawandiikibwa. Pawulo byonna yabisomesa, ebyo yabirangirira, ebyo bikwata ku mulimo ogw'obulokozi ogwa mukama waffe Yesu Kristo. So basebo ne banyabo ebyokuyiga tomooni wano bye tusobola okuba nga tukola ki? Nga tufaayo eri byo. Ti abaweereza abasinga mu kubanga tebafaayo eri kuteesa kwa Katonda beeyisiza ddala nga Abafalisaayo ab'omu biro ebya mukama waffe Yesu Kristo abaagaana okuteesa kwa Katonda. Omuntu bw'agaana okuteesa kwa Katonda tasobola kulangirira kuteesa kwa Katonda. Kyova olaba leero abantu ebyawandiikwa baabyesonyiwa dda, beekolera byabwe, basomesa bye baagala, batambula nga bwe bakola ki? Bwe baagala. Naye ffe tetugwanidde kubanga tukola tutya? Nga tubeera ate bwe tutyo, kubanga tulina mukama waffe gwe tugoberera era ekyo kyagamba kye tugwanidde okuba nga tukola tutya? Nga tukolera ddala. So sisobola kuba nga nsukkako wano, wabula kansobere waliwo bingi by'ofunye
mu ssomo lino nga tutunuulya ensonga y'obulamu obuteekeddwa wansi w'obufuzi oba obukulembeze obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tugwanidde kubeera nga tumanya ensibuko y'obulamu bwaffe. Tugwanidde kubeera nga tutegeera ensibuko ey'okubeera kwaffe ab'eddembe. Tuwaliwo yatugula n'omusaayi gwe, era obulamu bwe tulina si bwaffe, bubwe yabugula. Bw'aba yabugula kwe tugwanidde okuba nga twesiga era tutunuulira, kubanga ye mwene amanyidde ddala engeri gy'asobola otukozesaamu mu ngeri eyo ereeta ekitiibwa gy'ali. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.